Civil Cathedral Administrator Father Mayanja ne baganda bano basaserdoti Civil Omulangira David Wasajja n'omuzaala Oweekitiibwa n'Owekiyimba Katikkiro eyawummula Yozefu Olwanyamuli Simwongerere ate jjajjange Gere Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi n'omukyala Honorable Mukasa Rosias owawa ne Lubaga Member of Parliament Cathedral Administrator yanyambye oba yatuyambye ffenna n'ayaniriza abakungu ab'enjawulo omuli ba Member of Parliament Honorable Ministers ate n'agamba nti maaso awo ajja kwongera okulaba nga tubakoonako nga bwe muzze nange mbaaniriza mu ngeri yeemu basibu ne bannyabo mwebale okujja okubeerawo ng'abagole baffe bano Red ne munne bagattibwa wano mu Cathedral e Lubaga. Nebaza nnyo obuwagizi bwe mubawadde okujjuza Cathedral eno lutikko ey'Olubaga eno nga muliraanye bwe muti kiraga okwagala omulaze abagole baffe bano abatuyise okubeegattako n'okubawulira nga basalawo okugattibwa mu bufumbo obutuufu. Cathedral Administrator mpulidde akwanjulanga omuntu w'abantu naawe ndowooza kamutwalira awo bwentyo. Njagala okwebaza ennyo bazadde bammwe bazadde abazaala okuzaala ssebo ayi bazadde abazaala Majorini olw'okubanga babateekamu empisa ennungi kusooka bakkiriza okubazaala ne babalabirira ne bateekamu empisa ennungi ezisobola buli omu okusikirizibwa munne nti asaana obufumbo ate obufumbo obutukuvu ne bateekamu n'okwagala Katonda nti ekisingayo obukulu ye Mukama ate n'obufumbo bwennyini mulina okubutwala eri Omukama okweyanjula abunyweze. Abazadde mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mwakola okututuusaako abagole bano ne batuuse kaakati. N'abalala bonna bonna abayambye okubateekateeka omuli n'abasomesa abawano Tuesday class abakulu ababakoze ku bulamu obw'omwoyo abababuuliridde okulaba nga musalawo okugattibwa olwaleero. Omukama atuwadde olunaku bulungi era nga bwa mukisa. Mwebali kusalawo. Ekigambo kusalawo oluusi kikaluubirira bangi ne twongera buli bbanga ne twongezaayo jojjuuzi naye mbakulisa kubanga okusalawo okugamba nti tugende mu bufumbo obutukuvu kikaluba naye mwe mukiwangudde ne mutuyita tujje tubeerewo nga mugattibwa kaakati. Mwe mufunye omukisa nti mutegeera bulungi kye mugendako. Abamu ekiseera kitugamba nti no twali tutegeera bulungi nga tukyalimu obuto oba onabba obuto mwe buli naye
mugunze mu bulamu. Temusobola kwekwasa tetwamanya kuba kimugendako mukimanyi bulungi era mukitegeera bulungi, era ndowooza mukyemuliddeko okumala ebbanga ggwanvu. Mukuŋŋaanyizza ensi n'ensi, muli abalangira n'abambejja. Muli abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo, muli abasaseredooti abawerako, nga n'ekindi mwali. N'abalala bavudde okumpi n'ewala. Nsonga nkulu nnyo era musaana okwewulira ku kyo nga mugenda mukuba endagaano yammwe y'obufumbo obutukuvu. Essagala mu bintu by'amatirimunyu lya Katonda. Nawe tulidde mu Vvanjiri Katonda yayiteekawo. Si kirungi omuntu okubeera yekka kamukolera omuyambi. Katonda yalonda n'ayiiya omukyala n'amugya mu lubirizi lw'omusajja, nga Adamu tategeera atamanya nti nno oba bagenda kumuwa kifaana bwe kiti. Yasiiba busiimi nti Katonda yakola omukazi afaanana bw'ati. Awo nno obufumbo obuva mu Mukama Katonda yennyini yabalonze nga tube mu bufumbo obutukuvu. Sakaramento ly'Eklezia, sakaramento lya Katonda. Olwaleero abawo obuvunaanyizibwa okumukwatiraku ku sakaramento lino ettukuvu ery'amatirimunyu. Mukutte kkula lya Mukama. Pawulo agamba nti bye tutwala tubitwalira mu bibya bya bbumba ebyatika, naye nga kitutwala kino kikulu nnyo, kiva mu ngalo za Katonda n'ab'obufumbo obutukuvu. Katonda yakulondedde omukyalo ono, nyabo Katonda yakulondedde omusajja ono, mubeere wamu. Ekirabo kino kivuddewa Katonda mutukwate na bwegendereza, mumanyi nti si kyammwe. Obufumbo buleme kubuzannyiramu. Oba bufa bufe, si omusajja yekka. Oba ogendagenda. Kya Katonda era kikitukuŋŋaanyiza wano. Ne tusoma mu mmisa eno essaala zonna nga zibasabira, kubanga mutongozeddwa okubeera omwami n'omukyala mu bufumbo obutukuvu. Awo nno muleke kulabanja sakaramento ly'amatirimunyu Mukama gy'abawadde. Oba wawaddeyo ekyejo emabega eyo kiggweewo olw'okusaagasaaga, kubanga tekimukutte kintu kikulu nnyo, mulina okinyweza nga kikulu. Ate mwatuyitidde tuli bangi wano mu Eklezia, tuli bangi, ate bakulu bangi, temutunula mabega naye ekiri eyo kiyitirivu. Ate ekinaabeerawo akawungeezi simanyi wa kinaabeera. Ensi yonna etegedde nti mugattiddwa. Ekyo kirungi nnyo, naye ate kiwawa obuvunaanyizibwa okulaba nga mukuuma kyemugattiddwe nakyo. Gamba nti bano be baatuyita, ate kati waliwo ki? Si bye twaliko mukolo guli. Tugenda ku kintu kikulu nnyo, sakaramento kkulu lya Katonda. Mukama akoze ekyamagero, tugenda kubasabira essaala. Saagala kubatiisatiisa. Ekirabo Mukama bw'akikuwa akuweerako n'enneema ez'okkikuuma, okuggyako nga toyagadde kubeera nazo. Akuweerako n'enneema okulaba nga kitambuza bulungi, kuke bulungi. Ate nga mu budde buno Omukama yeetaaga nnyo okufuna abantu
abafumbo abalungi abasobola okwekyokulaga ekirungi ensi etegere nti obufumbo bulungi. Abavubuka abamu batya sijja kufumbirwa musajja anambonyabonya bwatyo, ndifunayo akaana kange kamu ndikeekuliza. Abamu babeekuliza mu test tubes nga tebagala kufuna basajja, omwana n'akulira awo ensi neetabuka. Kubanga ate obuvunaanyizibwa ate engeri abasajja gye bayisaamu obonaga nesiriku byakufumbirwa ndibeerawo bwentyo. Ensi Katonda abataddeho mugirage nti obufumbo bulungi, bano beeyagala, bano babuwangaddemu, bano babufuddemu ebirungi bingi nnyo. Abo nno tugenda kubasabira musobole okutuukiriza. Tujja kubasabira mubeere bagumiikiriza kubanga obufumbo bwetaaga okugumiikiriza. Tujja kubasabira mubeere bakozi, obufumbo bwetaaga obukozi. Tujja kubasabira mubeere kyakulabirako eri abalala. Tujja kubasabira mubeere abazadde abalungi kubanga ensi yeetaaga abazadde abagunjuzi, abagunjulira ensi, abantu abavunaanyizibwa, abagunjulira ekereziya, abakristu abakkiriza abamanyi Katonda. Essuubi lyonna lyonna liba mu mmwe abafumbo. Omusajja Pawulo yeebuulira ku kigambo ky'abafumbo ate akyogerako, era muwulidde mu ssomo lyaffe eryokubiri mu Efeezi nga Pawulo ayogera ku kigambo ky'obufumbo n'agamba abakyala nti batyenga babbaabwe, era mukasa abamu bwe banaddayo eka abaami bajja okujjukiza abakyala twakawulidde ke baasomye tutyengako. Nabwo obuvunaanyizibwa bukulu okulaba nga tugasomye Pawulo ng'akogerako, okulaba nga omwami omussaamu ekitiibwa. Naye ate omwami sebo omwami senta ate bw'obuvunaanyizibwa yamwagala nga bwali, n'amwagala okutuusa okufa ku musaalaba. Tekwagala kubasaba omusajja agale mu mukyala we nga yennyini weeyagala essomo bwe ligambye, nga teri katuuka mu mukyala n'atafaayo. Omukyala bano mpulira oluusi tebalina maanyi galwana naye balina amaanyi agakunyiiza nga omukazi nanyiikiza nnyo wakusooza kali akasimu wano kawugira. Pawulo agamba nti mwagale ne bwakusooza mwagale na Kristo, mwagale ekereziya we, musobole okutambuza obufumbo obwo kubanga kyabasabiddewo omukwano, okulaga ensi omukwano wakati wa Katonda n'omuntu. Ajja kubaagaliza okubutambuza obulungi, ate temuli mwekka, bannammwe babutambulizaako mubatunuulire ate nga mikwano gyammwe mubalaba abamu mubayise ne bajja babeerawo n'abafumbo batukuvu. Awo nno temuterebuka nti kinaagenda kitya kubanga bisoboka. Wikendi ewedde ku Lwomukaaga omu ku bantu abakuukutivu mu ekereziya ate nga ajjumbira nnyo emirimu gy'ekereziya ayitibwa Dr. Siremba, ne Paapa yamulengera n'amuwa n'ekitiibwa eky'obusirikale bwa Paapa. Babeera Gabeeru. Akoze emirimu mingi nnyo mu ekereziya, oggyeko obusawo
ogw'omulimu gwe bwakola n'okuwonya abantu abadde ku poodis ez'enjawulo mu ekereziya ebeerako omuwandiika w'essaza lino ekkulu omukyala yali n'abafumbo mu parish nga baagalana bulungi nnyo kandi yakuza emyaka 5 mu bufumbo ku Saturday ewedde eggaba. Era enkuka yali y'amaanyi nnyo naye n'ayogera ne bamuwa omukisa okwogera n'ayogera obugambo buno. If marriage is to be effective and long-lasting, the following are needed. Ekisooka, prayer. Okwegayirira. Erisomo lyaffe erisoose lituwulidde. Because prayer fills you while work empties you. Biyinza okugamba nti simwogerere ebyobufumbo byayogerako abitegeererawa nga ye teyawasa. Ono omusajja emyaka 5 mu bufumbo yawadde obujulizi ku Saara. Saara temugita eno ye engeri gy'ayogedde Musa ayogera kusoma mmisa buli lunaku, kusoma Saara ez'okumakya n'ezakawungeezi nga n'abaana we bali taata yakulembera byonna biri muno. Kufuna masaakalamentu, kwejjusa buli mwezi ebyogera nga naffe bafaaza tugamba oba ekyo ono si Musosoloti yayogera tenga mufumbo byonna byonna ebyo nga biri mu Saara okwegayirira. Temutya okugenda eri Omukama bulijjo mu saala zammwe mwanjule obufumbo bwammwe Omukama bubayamba. Ekyokubiri kyeyagamba ng'ogyeko essaala ye humility, obwetowaze. Gamba nti n'ogumira munno n'agamba ku nsonga eno neweetowaza n'owuliriza obufumbo bujja kuwangaala. Ekyokusatu, use of resources provided by God wisely and for the benefit of the family. Omukama ajjabawo ebintu bulyawo mubirina naye balaba nga ate bigenda walala ekifo ky'okuyamba amaka wajjawo eddibu n'obuzibu mu maka ago. Ekyokuna, try as much as you can to be good, to be holy, because God is good, God is holy. Awo omwami Dr. Siremba bwe yeebuulirira n'omukyala yayogera bingi esigenda kwogera kaakati. Mubanga mukola obubiri okuyitaangayo kasita muba buwulidde ne mumugamba gwe wakolanga otya okulaba ng'otuuse ku myaka gino tumuyigirako. Sibo oli muntu w'abantu nga bwe bagambye oli munnabyabufuzi. Nina bannabyabufuzi bangi ababadde mu famire yange nga mbatunuulira. Ekirungi nabo bamaka era bawangadde mu bufumbo obwo. Mutabeera bwetowaze nakuwa budde maka abamaama bayinza okukaluubirizibwa. Buli mulimu guliko ekizibu kyagwo oba challenge, occupational hazard ejjirako. Wakuwa owa kibishopu tekukubeera omuntu w'abalala bonna. Ate kati namanya nti obeera kibishopu olina okwetegeka buli bbanga okuba ebifaananyi n'abalala. Bishopu kasenfi wano kasa olukumuuzaako ndi ekifaananyi nakyo ogenda misiri naye ekifaananyi kifekyona hazard ejja nejjira mu
okubeera archbishop obudde bwonna bwabalala naye ne bannabyobufuzi mulina occupation hazards zammwe ze mumanyi naye ze ndowooza ezimu okubeera muntu w'abantu naye tubeerabira nti majority ye muntu wo ate ye mukyalawo ow'omunda kubanga tuga ndi muntu w'abantu naye yaddaga ndi naye Katonda yagamba gwoli wange so nekyo kimanyi omulekerawo akadde ate nga kadde kake mu byobufuzi byonna bwokola odakusenabyo kubanga ensi yonna ekumanyi toli waayo ate Katonda ate mu ngeri enjawulo akumanyi toli wa mukyalo n'ebirala occupation hazards ezigira mu byobufuzi okuzeegendereza n'ozitegeera okuzikuuma zireme kutabula maka ga Katonda Mukama g'ababadde olwaleero ojja kubasabira ate nfunenga Eucharistia okubawa amaanyi n'okubaddaabiriza